yazze ne yeewandiisa oyo yali muyambi wa Sseggirinya yazze n'amaanyi yaggadde bulungi okwewandiisa olunaku luli bakanso nalukalwe beewandiisa lwali bize nnyo kati nza ku lunaku yadde asigaddeko almost yekka najja n'amaanyi n'amala awo yatandikidde n'ayogera sooka omumpeeko katono nnyo. Ekisookedde ddala njala okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti wakati mu lugendo lwaffe okuva gye tusimbulidde ku ofiisi zaffe ekyebando atusobozesa otuuka ku kitebe ki National Unity Platform. Wano nno ekitebe kino kya byafaayo era bwe nnyingidde wano nafunye amafuta okuva mu bannakawempe North ate bwe nnyingidde wano amafuta neefuna ag'enjawulo ennyo aga pulezidenti. Amafuta ga pulezidenti kasita gannyambadde bwenti awo ne nkakasa nti obuwanguzi bw'e Kawempe tubulina mu ttaano. Fight hard! Fight hard! Bagambye mulese ebitabo bye byawera ekisookera ddala ebokisi y'ebitabo ngireese mbaleetedde zi diploma nnya ze nnina njagadde okugateekako diguli y'amateeka gy'ensoma ne bagamba ebyo bino bimala era njala okwebaza akakiiko k'ebyokulonda okwebaza akakiiko k'ebyokulonda wano ku Nuupu nti kampisizza mu bwangu kubanga byonna bye baasaba mbadde mbimanyi. Kiba kirungi nnyo omuntu ategeera bye baateekayo n'abikola ki kati nze byonna bye baasaba mbadde era nga mbimanyi nga mukubako obukubi enfuufu. Atunda kasooli bamama abalindiridde okuzaala abatunuulidde eddwaliro lyaffe tetugenda okuzzaawo era maama oyo muwadde offer mu nnaku ekikumi ezisooka bw'aba nga tannasumuluka ebokisi y'ebyenda ngenda gimuwa ambulance mukime waka azalire mu ddwaliro lyaffe ekyekyo kinaba mu ddwaliro ebyo tugenda dituuma Sseggirinya Muhammad Medical Center ku lw'omukululo gwe era nawuliddeko abaagala okyusa akabokisi kano ne bakatuuma Simanga Babu box Simanga Gala box baagala okuggyawo omukululo gwa Sseggirinya. Eno box egenda kusigalawo nga twempawalinga abakyala Fight hard Mr. Fred Rwana Seggi Rwana batuwe kadi Rwana ekirala nga ntuse mu parliament waliwo ekifo Sseggirinya mwabadde atera okutuula awo njagala okutulira kuba yannambirawo nnyo alina omuti gwe yateeka awo kubanga Katonda agenze okumukulula nga tatuukiriza interest z'abantu ezisinga obungi mu parliament. Yaŋŋambye bwe ntuulawo omutego ngukwateko sobole otuukiriza private members bill gye yayagala okugusa. Eyo nno y'ensonga efaanagana ku bwe teyawerekeddwako Honorable Ssewanyana. Honorable Ssewanyana naye yayogedde biki naye mumpe biveewo lumu omulundi gumu. Kibiina kyaffe ekya NUP okuba nti kiwadde omukisa abantu nga Muhammad Luwemba Luswa okujja abeeyanjule mu kibiina basabe obuweereza naddala ku mitendera gw'omubaka gwa paalamenti. Twamala ebbanga lya myaka 2 mu komera ne muganda wange Honorable Sseggirinya. Nze kennyini nina bye nafa mubuulidde singa nali musoose okufa kubanga ebyatukolebwako byali bingi nnyo. Twalwalanga ne tukomawo mu kufa ne tumala ne tudda engulu nga tuli mu makomera mwabiwuliranga. Naye ekyasinganga okumunyiiza Honorable Sseggirinya nti abantu bangi nnyo n'abamu ku beesimbyewo olwaleero mu kifo kya Honorable Sseggirinya yabeeranga mukomera abonaabona ku lw'abannakawempe olw'ebisange lwamu gyeteekebwako n'alwala n'atuuka n'akomawo naye abantu bagendanga eno mu maaso nga bakuba kampeyini okutwala ekifo kye nga bamukonjera ebigambo ebiyitirivu ate ng'ali mukomera. Naye n'agamba nti mu mbeera eyo bwe mbanga nfudde Honorable Ssewanyana tonkolanga bubi bwe mba nkusoose kubanga nange nabye namugamba singa mba mukoze eki munsoose. Naŋŋamba waliwo omwana oyo gwe bayita Luwemba Luswa Alex ebiseera ebyo kati yafuuka Muhammad. Omwana oyo tubayo tulina ebirooto bifaanagana tutambudde mbagabi b'obuyambi fembi era abamanyi bulungi buli kyonna ekyange kyentambuza era okiraba n'eddwaliro likyagenda maaso yaliddukanya Segbox ekyagenda maaso yagiddukanya wadde nga ndi mukomera. Kitegeeza asobola bulungi nnyo okutambulira mu mukululo gwange waakiri kisanja kyange kino kye bampa bannakawempe. N'olw'ensonga eyo nsaba abakulembeze mu kibiina kyaffe ti ensonga eyo yeeyo lwaki ndi wano olwaleero era nsaba mugiteeke mu consideration tulabe tusobola okutambuza ebirooto bya Muhammad Sseggirinya bigende mu maaso naye nga nekisingira ddala okubeera ekikulu mu bintu byonna olunaku olwaleero era kyendowooza nti kikulu Honorable Sseggirinya Kawempe North yamuwa emyaka 5 twafiiridde nga kubulako omwaka gumu n'ekitundu okumalako ekisanja kye kino. Ndowooza nti kiba kya bwenkanya okumwongera ekisanja kino
nekigwako ne ttiimu ye gyatambula nayo naddala ng'ayita muntu yennyini gwe yatugamba okusobola okudda mu bigere bye. Ebyo nno byebyo naye nga nabategeezezza ku Lwokutaano bagenda kubeera ne debate ku kitebe tubeegeka amaaso bwetu simanyi lugenda bba lulimi ki bitujja bibabuulira abantu bali 10 then by Tuesday next week anaaba alina flag tujja bba tumumanyi awo tusooke tuwulire abagamba tetukkiriza tulabe n'abanaagamba nti tukkiriza ekintu kyeyongereyo kitambule awo nvuddewo kaakati